eggwanga kati abaana ekyeringibwa abaana b'abaami olaba gwe owa ghetto eggwanga olyowulira kati olwo abaana b'abaami abaakuzibwa nga banekyaringibwa okubeera abakulembeze so mu mbeera yonna tuleme kukulembeza kibi bannayuganda tufune akadde akaveetinga abakulembeze z'ensobi ze tukola otunuulira n'atasobola bwero si wani naye akuganjagala bwemupi kyovulaba Honorable Nsereko era nasanyuka nnyo bwagamba no nze sigenda kudda kutuula mu parliament yene ejja ntuule n'emikebe n'atakolangako project ya kugaggawaza famire ye naye otuule naye zimuleese kaadi yamuleese ekyo nkwebaza nti weebale butakiriza otuule otya naye yafunye empapula ku nnasa nifa kukiririza mwe jogo waligaana kubanga bagenda kubejja bangi n'atabeerangako kirasi monita takulemberangako wadde olukiiko mu kyalo nga famire ye bwetuula tebasobola kugamba anti oyo kati mumuleka ateese bw'ogenda okulaba mu parliament kati abantu bagenda kubakolera ki ababaka abedda aba parliament we twalabiranga ba Honorable Kefa Sempanji basookanga kukolera byalo basajja bano basookanga kukola ekyalo ne kimukkiririzaamu nti naye ddala Honorable musajja mugagga omusajja yeekulaakulanyiza omusajja agezezaako okwekyusa famire ye so community tugiraba alina obuyinza obugikyusa naye otunuulira bana tannazimba na waasula ali mu muzigo enansana naye ayagala kukulembera nansana ali mu muzigo gwe Makimbye naye yakubiza ebipande MP Makimbye tumanyiddwa nga bw'omutuuzaawo n'omugamba tuweeyo sentence nya nga weeyogerako akuweereza Museveni must go ebyo ebiboozi bya Museveni must go tubikooye kubanga obubonero bwonna bulaga nti Museveni yabalema Museveni tasobola kuvaako na byakuwemula wabula ate obwongo busobola okumutwala ge mazima kubanga Museveni n'aba munywezezza nabo bandyagadde okulaba ku mukulembeze omulala naye obagaana otya okumunyweza ng'oleeta muwemuzi ng'oleeta ayawula mu mawanga oleeta awemula abantu bwe bukulembeze bwe twetaaga nti n'abawemuzi batukulembere era singa mukwata entebe mu butanwa Katonda n'akikola nze asooka okuyingira ensiko omuwemuzi gwotugambe tuli mu gavumenti yammwe abawemula abantu Mikayanja n'abaana bange ne famire yange n'ekika kyange tubeera under government esobola okuwemula abantu ate temulowooza nti olw'okuba mu abavaayo ku by'obufuzi abalala tebabiraba eggwanga lino lirina ba intellectual lirina abantu abategeera babatunuulidde tufula babasiriikirira buli mutinkiza baana ba ghetto ghetto ekola ebitundu bimeka ku Uganda baana ba ghetto so mwagala kulaba ku gavumenti ya ghetto so kankubulira abantu abakoze mu bulamu ne bakyusa obulamu bwabwe obaleseewa bwekutulaga nti ghetto no kambabulire kino fenna tuvudde mu ghetto tulwanye ne tukyusa obulamu bwaffe kyovolaba omukulembeze yenna nga tannakugamba nti njagala okole kino njagala ofronting obulamu bwo bwoti sooka omugambe lwaki tosooka kunsomesa nange nenenkanankananga gwe financially be yakola byavaawo bw'aba yalima mwanyi tezikyatundibwa bw'aba yalima kasooli yavaawo twetagayo ku lessons sente tuzitaddewo okuzizaazaamu kubanga business mu Uganda zitambula omukulembeze alwalera tukumamu omuliro oyina obugagga osula kuyiika 43 zonna wazisiba ekikomera bw'oba otulumirirwa nnyo lwaki totuwaako 5 ku 10 buli bantu 10 okolera abantu baana ba ghetto bavaayo genda mu ghetto emogamba kuba ne yiika emu wadde 5 ku 10 ekumala lwaki wasiba ekikomera kya yiika 43
bwoba olumirirwa abantu tekende bwoba oli president wa ghetto kyekyakuggya mu ghetto n'ozimba emagere lwaki tewasigala mu ghetto life can change bwoba okoze life can change bwoba okoze teriyo government egenda kubakolerera nze nkikugambye ndi government ejja kukola by'oyagala Honorable Nsereko ng'agirese ye president ekola amakubo amalwaliro mubeemu eddagala emisoro wabeerewo essuubi ku mapoliisi n'amakooti naye gavumenti tegenda kuteeka ssente mu nsawo yo era ataakozesa emikono gye togenda kufuna kubanga kankubuuze bw'eba gavumenti ya Museveni ekwavuwaza tunoonyereze ku jjajjaawe yafugibwa okote n'Amini baalina kaki kuba ezo gavumenti ndala so omukulembeze yenna akumamu obukumi omuliro nga takubuulira kiki ky'osobola kukola kubeerawo si ye mukulembeze gwe twetaaga olwaleero si ye mukulembeze gwe twetaaga mukulembeze asobola tusomesa nti ng'omuvubuka bwenkulaba gwe nga Kadaama musobola okwegatta bwe muti ne mulima emmwanyi bwe muti oba ne mulima kasooli bwe muti amakungula ne mufuna bwe muti musobola okukola bwe muti nga Honorable Nsereko bwakola ye mukulembeze gwe twetaaga olwaleero so oyo muwa akaluluko ng'omanyi bulungi nti akalulu nkatadde ku ttaka gimu si katadde ku lwazi otiikinga Nsereko n'omanya nti omuntu gwempadde akalulu ntadde ku ttaka gimu ajja kusobola okugatta kubanga opposition teri wano mu Buganda wokka we muvumira abantu nze mbeera mweyo mu bitundu bya West tosobola wadde okusangayo ekipande kya Nuupu kanogamba nti situlago mumanyi kye muliko kubanga mbabuulira bwe muba muli bakulibaleetinga ggwanga lino temunatambula wadde 1%. Genda bugenzi wano yingira Mbalalo ddaawo genda Kasese genda Mubende abantu byamwogerako ebya struggle teri byabiriko bantu bali ku yero kubanga tobali presentinze abantu beggulu balina ebizibu byabwe ensolo aba wildlife batwala ettaka lyonna abantu tebakyalina nawe balimira ebizibu byabwe biri presentinze otya ebizibu byabwe tebakulabamu magezi gagenda kubikolako abasoga bayizibu byabwe abagula ebikajjo babagula bbeeyi gye baagala gwe buli lwojjo ojja kuvuma mukulembeze abantu beetaaga okubasakira ebimera byabwe bye bagize ne points zaabo bw'ojja ozikoonako oba gwe buli lwofuna platform obuguma n'abigambo by'otawandiise omanyi abakulembeze obutawandiika nakyo kintu kibi nnyo kubojja n'olanduka n'oddako eno n'oddako oli ogenda okumaliriza ng'oluuzinze point so twetaaga obukulembeze bwe tulabira ddala nga busobola okutugatta sekenda obukulembeze obulina ekitiibwa bantu bange omwana wo buli lwalitunula ku kifaananyi ky'oyo pulezidenti wo nga yasooka mu kibaaba teriiyo kiri mu kugwira kukinywa kubanga alowooza mwe mwali omulamwa ge mazima olwaleero tunuulira okuva lwe babba struggle ne bagijja mu muntu eyali mutuufu Dr. Kanokiza Besigye bavubuka bameka ababuze abalowooza ninange nsobola waliwo ono kubanga abakulembeze bano yakugamba nga mu ghetto waliwo ono Mwami Male aga nti yayagala nnyo okudemystifyinga naye tetugaana katumuwe chance alowooza ffe tulinga bo nti bwe tugendayo tetubakiriza Male kansala mu Kampala kulete Honorable kansala Male nkuleese tofaayo kati kamubeeko babiri kansala Male olina abantu abakumala okugira mu vidiyo yangu Owekobe Male jangu mu vidiyo okansala
Kankwanjule. Wakuliwo Mwami Calvin Kayanja, political commentator, ate era ye blogger, ate era musajja musuubuzi, and is a part-time journalist, Radio 4. Abatulaba ku program eno wansi kuliko Male Kenneth Kansala, Honorable Kansala, mu Capital City Authority, akiikirira Lubagaki, akiikirira Makindye West. Makindye West, era ng'aliyo ku kibiina kya National Unity Platform, abaddeyo agenda kuweza mwaka gwa 5 guno. Kansala Male ne Calvin, please, all of you, plead this case. Ekintu kye tulimu okwogerako is transition of our country, okugijja weeri tugiteeke wawe twagala. Buli omu wa ddembe okwe-expressinga endowooza ye nga bw'anaaba asiimye. Kansala Male, kati kansooke mutinge Calvin akuwulirize kuba ogambye you want to debunk yabadde ayogera. Nga naye bw'awandiika. Yes, Honorable. Omukisa gugo. Yes, Honorable. Go ahead. Honorable neyanza nnyo omukisa guno. Ekisooka mbadde mpuliza muganda Calvin Kayanja. Ebigambo byabadde ayogera naye bibadde bya busagwa. Ekisooka, Honorable, omukulu oyo aze ayogera ebintu ebitakwatagana. Bayirawe abantu bamuwa nnyo obudde. Naye ng'omuntu oyo ebintu byayogera omuntu obitunulya nze okuvaayo mukama wange okujja okubuuza waneeno nti nange neegatte ku mutimbagano guneeno. Mbadde mpuliza nnyo Mwami Calvin Kayanja. Calvin Kayanja musajja muganda. Naye nze ngera entunulya nti enjala yeesinga okola ki? Okubaluma. Enjala yeetuusiza Calvin Kayanja okutuuka awo n'atandika okwogera ebintu ebitakwatagana. Ekisooka, Calvin Kayanja akimanyi bulungi nnyo. Amanyi babakwata ne babateekamu eyo programu. Kansala Male. Njagala oyogere nga kansala, omukulembeze w'abantu. Owulira muganda wange ow'ekkobe? Bulungi nnyo. Nga twataakinze personality ya Kayanja kugamba njala kuba nkugayize businessman. Nga naye bwe nkusaamu ekitiibwa oyina profession oyina amaka kati tusigale ku decorum. Ogambye oyagala ku debankinga. Bwe gamba nti kino kyayogedde si kituufu, kino kyayogedde si kituufu, kino kyayogedde si kituufu. Kuba kati gw'oli kansala ate oli mukulembeze w'abantu abali wano. Ate gwe basuubiramu kakati ate bw'onooga nti Calvin Kayanja teri ayagala muwuliriza. Ate gwe n'obanga ye nga gw'oba wadde ogamba nti kati ye wa wansi. Naye kati muganda wange ow'ekkobe kkiriza nti mwenna kati abantu bali mu bawuliriza. Baba wange omulungi. Mbale. Musajja munnamateeka oli puliida. Owuliriza. Waliwo ebintu bye tulina okukkaanyaako ng'abantu nti ensi eno esobola okukola ki? Okutambula kuba eno ensi yaffe ffenna. Owuliriza. Baba wange ffe tulina abantu mu Uganda muneeno abasazewo ne bagamba nti nedda ensi eno tenda tambula bweti. Nze nzikiriziganya naawe mu bintu ebimu. Buli oyogera ku NUP waliwo ebintu bye nzikiriziganya naawe ne ngamba baaba kino kyayogedde kituufu. Kino kikyamu. Naye bano abasajja betwogerako ba Calvin Kayanja njagala kugamba era yakugamba era nze mbadde muwulirizaawo Kayanja emabegako wali eri bayogedde musime bo baalya kati ezo issues z'abantu batalina buvunaanyizibwa ku nsi zaabwe. Lindako kati yayogedde nti ki? Yes, namuwuliriza era genda kusharingira ayina audio mwe yayogedde ng'erimu ne video. Bo baalya n'okunywa. Wali emabega bo baalya n'okunywa ne bakola ki? Kakati bwe tuba discussinga ensonga z'ensi baaba. Kale. Tulina okubeera otulambise bulungi nnyo. Biki be tulina okwogera
biki bye tulina okulambikamu ensi yaffe. Kati nzirayo ku mulamwa ogwa Calvin Kayanja. Ekisooka, Calvin Kayanja avuddeyo nnyo nga akuba NUP. Wabula bw'abadde amaliriza ayogedde n'agamba nti nno naye wankyukakyuka. Kyesikiriza nti kituufu. Ekyo kyo I'd want to debunk that school of thought. Yejakiririzaamu nti nno buli muntu akuba opposition, kuba opposition erimu abantu bangi. Opposition terimu NUP yokka. Opposition erimu ne Bansereko. Nga yetakkirizana na NUP naye nga naye agamba wano mutemutambudde bulungi wabula ngenda begatirako wano. Kubanga bw'otunuulira otalwa NRM, bw'otunuulira okuva emabega yonna yonna ssebo, otalwa NRM lwalimu abantu abasomye, mwalimu ba illiterates, mwalimu abantu abawaayo ng'oli tagenda kulwana lutalo wabula ng'agenda kuwaayo bibye. Naye abo bonna baali balwanyi. Waliyo abaawanga amagezi, waliyo abaava ku ssomero Makerere balooya, nze ni musajja munnamateeka. Naye nawaayo obudde bwange bonna bonna okulaba nti nenensi enyumulwa. Ng'okimanyi bulungi nnyo baba wange. That's okay. You can laugh. However, enensi waliwo abantu abasazeewo okulyamu ensi olukwe nga ba Calvin Kayanja. Nga njala yebakola ki? Yebavuga. Ekyo kyo baba togenda kikola ki? Nzina katono kanso. We restricting wali kuhawu. Kubanga motive y'enjala singa nkugamba prove enjala oyinza okutadda ne wali obadde otambudde bulungi. We restricting awo. Senior council atengoli kansala kati ndabalaavu naye njagala kiri. I want the law in my Kobe brother to come out. Chenjagala. Omanyi how I like you. Now I want the law in you. Sagala Kayanja na akuyiseeko kigere mu debate. Kubanga kati omulumbye personal njagala omuzze wali ogaye nti Kayanja oyogedde ku nsonga eno, siffe tukwata abantu, siffe tukwata tambulaawo mutambulaawo. Naye bw'onodda ku kyenjala oba tomutambudde. Baba ebigambo njagala kubikugamba nze oli muganda wange. Ate sifaayo Kenneth Kayanja muteeke mu kkoona ya ringi omulese wakati. Olwo njagala muteeka mu lingi naye kati gwe ate nga liifali ate kale kambeewo kankozeemu bwe nti weetwalire Kayanjawo. Ate ani akkubira essimu kanso wange ani amukubira essimu? Kanso yeewambye. Tayinza. Kituufu kanso. Tulinde kanso tomwogerako nga taliyo. Kanso abuze. Omusajja njogeddeko nange nti enjala yennuma. Ngenda kuleetera abalala. Kayanja toyinza kuwangula buwanguzi bantu babadde kuno. Omusajja agambye enjala yennuma. Badde njagala kinnambululira enjala ki. Kubanze sibangako musajja mwavu. Ekyokubiri. Kanso olaze. Buli omwanda bankola njala ki. Kanso online nkulabako naye ate no odduse. Kanso yeewambye. Kyekyo kyonnagambye onaleme bwe buzibu bwe tulina. Lack of leadership. Buli asobola okugula kaadi. Nedda toyogere kanso teyagula kaadi. Saawo mwogereko ddayo ku nsonga zige. Onaleme oyo kanso avuddeko gw'omulabamu amagezi agalunda wadde enkoko ettaano aziggemu omulamu. Agayina ate sebo tonafuya mutanda. Ekibogwe ky'abakulembeze kye tulina. Asobola kanso onaleme nga kwoli nti njala yentambuza. Yali andabye wani ku NRM. Yali andabye maka gani.
kanso ekyakisobola kanso muveeko kati tomulumba genda maaso nzikiriza abakuwakanya nabo ngenda bakibogwe okuleka okwataakinga abantu n'okuvuma abantu tasobola kukuwa points 3 lwaki bandyetaaza okukyusa obukulembeze era bagenda kubukyusa buti kubanga is a council fine lack of leadership knowledge kyekitutawaanya kuba buli omu asobola buli omu asobola kuba ekyokubiri mbadde njagala kumugyawo wennyini mu mateeka beeyita bayeekera etteeka ly'eggwanga ligamba ki ku buyeekera waliwo omulala akusabye oyo nze buli akusaba gwendeeta saagambe nti ndiba abamu babaako ekibaaba nedda oyo wabuvunanyizibwa bagire mu vidiyo abanuku abamu babaako ekibaaba nedda oyo wabuvunanyizibwa era kasooka alamuse Honorable salamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salamu wa rahmatullah omusajja wuyo. Kaluvini kanja nkulamusiza muganda wange. Teekako ekyamwami. Afande kati afande saluti. Saluti ande no bakuba saluti parache. Nze Kaluvini Sebo kakati nze ngenda kwogera ku nsonga nga emu oba bbiri kuzoyogeddeko olina settlement gy'okoze n'ogamba gavumenti tesobola kukolerera njagala kulaga gavumenti weesobola okukolerera okunkolerera nze ng'omuvubuka neekulaakulana ndoza settlement gyewakoze ogijjukira kati ngenda kutwala mpolampola nga tugenda ne figures ndi muvubuka ntandise business ya milioni 15 oba let's milioni 2 kayanja mu kibuga jensula let's assume nsula kira for example ninayo akamotoka kanga akatono bwemba n'akamotoka akasookerwako etu example ya VTs untolwe kube B olwekuba B erinzija okutandikira najero okuntwala ekira buli mwezi ekitono nnyo ngenda kononera emitwalo 25 mu garage olwekuba government amakuba ejja gakola naye tejja kuteeka ssente mu nsawo anti no nsaba ompulirize anti nkulaga government we indirectly bweteeka ssente mu nsawo nsaba ompe eddakiika wompulirize nti buli wiiki government erina okugakola amakubo tukidebatingako tuli ku kiriwo kayanja tuli ku kiriwo government ejja kukukolerera kuteeka ssente mu nsawo anti njagala kulaga bwenteekera ssente mu nsawo give me a chance kale opulirize give me a chance nti kati gavumenti bwebanga tekoze ekkubo lyakira nga buli wiiki nkozesa emitwalo 25 mu garaji ke kakadde omwezi unzijja mu bizinensi yange wa capital we milioni 2 kitegeeza singa ekkubo libeera kkole nga liringa woolaba ery'emunyonyo for example ngenda kukozesa emitwalo omwezi 2 ku ripeya kuwona out n'ebisigadde ngenda kusevinga emitwalo 8 sigenda zijja mu capital wange w'emitwalo 2 kitegeeza abadde ne capital we milioni 2 kino ekinana kyensavings olw'ekkuba eddungi gavumenti lyenkoledde ekinana kigenda kudda mu capital mbeera ne milioni 2 mu emitwalo 8 in the same regard kigenda genda ku ssomero nti singa gavumenti enkolera n'enkolera UPE ne US nga weemukoze nga wansa so si kuteekawo kiguumaaza nebeera nga wenandikwatidde mu ssomero lyange mu bufuna bwange wempola untwala omwana mu private school kubanga gyensuubira gyagenda okujja okusoma nsasule emitwalo 5 ttaamu ke kakadde kamu n'ekitundu omwaka gavumenti n'enkolera essomero erya UPE nga kituufu si kifaananyi wabula ssomero omwana alina bbalu jajjayo bw'agendayo nemutwalayo naye babanga PTA bansabye emitwalo 10 buli ttaamu gy'emitwalo 3 omwaka
Kitegeza nsevinga kamu 2 olwo nkaza mu kapito wange we miliyoni 2 eyabadde ne miliyoni 2 ekinana kye nasevinze ku mmotoka buli mwezi n'okatako ne kana akamu 2 kensevinga omwaka olwo kitegeeza kamu 2 miliyoni 2 ekinana n'akamwezi miliyoni 2 kitegeeza olwo sente nina miliyoni 2 zensevinze indirectly government ezitadde mu nsawo yange kigenda kweresekea mwambi Calvin unti watuuka mu myaka gino gye tulina okimanyi ffe tujjanjaba bazadde baffe singa emulago ebeera nga gavumenti yateekayo ebyetaagisa ng'omuzadde wange simuspendingirako mitwalo 2 buli mwezi kumukulira ddagala kuba ffenna tumanyi omuntu bw'akula alwala omubiri gunafuwa nti buli mwezi wembanga omuzadde wange nina abazadde 2 buli omu mbonoonerako emitwalo 10 buli mwezi ku ddagala gye mitwalo 2 okumala omwaka ze miliyoni 2 mu emitwalo 4 unziza mu kapito wange gwe nakugambye oli kati ezabadde miliyoni 2 olwo zifuuse miliyoni 25 gavumenti eba tempadde sente mu nsawo kati muting akwawo Calvin ayina kyayogedde ekikyamu Calvin ate naawe ogenze ompewo Calvin ayina omukulu kyayogedde ekitali kirungi byayogedde byonna bituufu gavumenti bw'eba ekoza amakubo amalwaliro eddagala nga gyeriri linda katono kitegeeza kati ffenna abali mu mukutu guno tukkaanya nti ebirina okubeera improved byemwami byayogedde kituufu naye kati poyinti yange teyagikutte tofaayo lindako mwami Kayanja ne bw'aba teyagikutte nsaba tu strikinge points of agreement nti ku kino tukkaanya ku kino tukkaanya ku kino tetukkaanya kitegeeza enteesa y'omwami oyo to that extent naawe tukkaanya nti awo wabaddewo obulagajjavu waliwo obulagajjavu ku makubo waliwo obulagajjavu mu malwaliro singa amakubo gaba gateredde tusevinga ekyo kituufu amalwaliro bwe gaterera tusevinga naye nga tonna sevinga waliwo z'okoze osooka kubeera mukozi okuŋŋaanya ne kati mu Uganda tulinamu n'abatakoze kubeera nezo kyekiri kyenkugamba nti bw'onaaba tokuŋŋaanyiza gavumenti nebwe n'abezze nga tokoze n'amakubo tegagenda kukugasa n'amalwaliro ne bwe balikola togenda kuba nazoosevinga kyekyo kyenkugamba obuuse poyinti yange eri kyenagambye teriyo gavumenti egenda kukukolerera amakubo ne bwe banaalikola nga gavumenti ya Honorable Nserekeze nga tokoze sente zigula mmotoka kutambuza byamaguzi byo oba kugakozesa mugaso gwago ntegerekese oyinza obutagaganyirwamu kubanze gavumenti nina gyekoza amakubo Ekalamoja nga ganyirira gati buli agendayo awaana makubo kubeera eyo naye olw'obulagajjavu n'obunafu bw'abantu mu communities ezo tebaganyiddwa mu makubo ago nti gavumenti ne bw'enaakyuka nga tetweyigiriza oba nga tetusomeseddwa kukola kino kyoyita okusevinga ng'ebinnya bivuddewo amalwaliro na biki kijja kuba tekikugasa ffenna tukkiriza era tuli ku layini emu nti amakubo amabi gatukosa ffe abalina emmotoka just a second kati yogera kwataafuna maanyi gagigula just a second olw'okuba eno think tank kati leze serebu okkaanya naawe ne point mwami Kayanja gy'agamba nti omukisa gusanga yeetegese pointi certain percentage nsobola okukkirizigana naye ate nina wenjiwakanyiza watya antuwuliriza lindako leze serebu kuba twagala twedi banking empola ebeere think tank nti mwami Kayanja agamba nti basobola okuteerawo eddwaliro ng'abantu abasula okuliraana Mulago ne bakuteerawo n'ekkubo ng'erikutuusaayo gyeriri naye n'osangawo omuntu awo yennyini ng'ate asulawo asabiriza naye ate ne wavaayo lezeserevu eyava ebuyikwe ng'eddwaliro limuli wala n'ekkubo ly'alina si ddungi
naye n'abeera bulooka kuba ng'atikka emmotoka z'ebikajjo n'asevinga 5 so yoona gamba nti yes agreed ekyakikuwadde given need for urgent change naye likusange kubanga ogambye lyonoona emmotoka yo kituufu ne lyongeza transport cost kituufu eryono gwe lisanga ng'alina gy'agenda okukola kituufu naye lisanga era agenda kukola so do you agree with him? Honorable muzikiriza naye ekitono lwaki singa nsobola okuvayo akasekendi nenkuwa lwaki waliwo kati Kayanja ki kino ogambye omukisa gusanga yongolangako ekyamwami Kayanja mwami mwami Kayanja nsonyiwa muganda wange nsonyiwa muzeeyi Kayanja kati ki kino mwami Kayanja bansonyiwe my bad kakati mwami Kayanja wano wenjaga okulaga government kanzira wa network government owulira njogerenga egwe yogera kati government endetedde ng'omuvubuka neta youth live yogera government endetedde youth live biki program ekigambo livelihood program egindetedde nendetera emyoga nendeta parish development model ng'omuvubuka nengenda nenzijjayo akakadde ka PDM bwe nzijjayo akakadde ka PDM mba nakatandika okuggulawo bizinensi yange gye nkugambye olwokuba gavumenti eteereddewo eno puroguramu esobole okunzivuunulira mu bwavu kino kya buntu tingenda kuba nakateekawo ka mobile money kiyosiki ntandise okukola ku Mande ku Lwokubiri kya buntu bankubire nti maama w'eddagala liweddewo olw'eddaaliro lye bataakola sisobola gamba wayi zino ssente za PDM sigenda zijjawo era because buli bulamu njagamba wayi amagoba gano naagakola enkya ngenda kutoolako 5 mpeereze eddagala ekyo kya bulamu sijja kutuulira kakadde kubanga ka PDM ka mobile money ka capital ntunulire mange ng'afa oba omwana wange olw'eddwaliro eritaliimu ddagala era ngenda kukwatako 5 nsooke mponya omulwadde nga ntaasa obulamu olwo zifuuse 95 however singa eddwaliro eryo lyali lyakolebwa olwo nandibadde zino kakadde ke bampadde sitoddeeko 5 olwo kandisigadde kakadde kati kyekiri kyagamba nti gavumenti omukisa gusanga yeetegese ne wemba neetegese naye ng'ekkubo mwengenda okuyita okutuuka we neetegekedde sikkole lyeryo eddwaliro lye nkugambye nti bampadde akakadde naye nina okuggyako 5 ngulire maama wange eddagala kubanga wanemutwala emulago mu bakadde tewali puroguramu erabirira abakadde babawo emitwalo 2.5 omwaka ngenda kulaba nga ntodde ku kakadde ako olwo fembi ne gavumenti tuba tweryazaamanyiza singa saviisi eri ebaddewo nesikwata ku zino ssente olwo enjogera yey'omukisa okwesanga ategese weyandikoledde amakulu oba kwali antegedde awo tukuwulira anti onnyonnyola nsi era tewali buzibu gw'olinye bwana abatakifunye bwe eggwanga lyonnyonnyola lye lyagala okupiikinga substance yo so nga ngenda masonale kati awo wenjagadde omulaga nti waliwo basics ezeetaaga abantu lwaki ababeera mu nsi ezimu wonalebo nga nfulumyeko abantu abamu lwaki bajja ne batweyagalirako nti kubanga eri atuukayo nga tagenda kusasulira mwana fees okujjako oyo ow'ekyejo ayagadde kamutwale mu private naye nga ne wamutwala mu public omwana agenda kufuna equally the same education akimanye nti bw'anaalwala okujjako ng'ekirwadde kiri complicated but basics kubaffe wano ewaffe ogusinga otuta musujja naye ne bengenda kati nga nina omusujja emulago ne bankebera yes bankeberedde obwereere ngenda genda doozi etandikirwako ya 4,000 ku mutwalo it is still going to come from me sigenda kweyagala ng'oli asobola okugamba okay maybe tebampadde kyakulya kuba oli ajja gamba gavumenti tejja kuwa kyakulya tebampadde kyakulya but at least ndi mulamu benaaboole omulamu njagenda nnoonye wensobola okujja ekyokulya nga mbaoli kankwoleze emmotoka ompeeyo 5 nfune ekyokulya kubanga ndi mulamu
Nebwe naba sijjanjabiddwa nga nina omusujja sifunye medication sina maanyi gagenda koza motoka yoli kugenda kunoonya kyakulya. So that was my point okudibankinga kukyakayanja. Kakati nga tetunava kuluzinga substance nti mwenna mukanya nti we need a transition, we need to better manage it, and this is why we are creating a think tank. Nze ndaba mwenna obwongo bwamwe bwetaagisa, and you see it is this divergence of beliefs that creates a healthy environment. Mwenna okudebatinga kuba ne kino kyoyogedde kirungi nnyo ti buli bwe tunyweza healthcare ne tunyweza infrastructure net loss gye bandibaddemu bafuna in form of this expenditure tugibasevinga. So Mwami Kayanja nga tannabaako, so ndowooza okkaanya naffe kye twagambye nti the basis of our golden card in our party ejja kuba kusooka kuteekawo medical facility lezeselemu. Oba wabaddeko nga kuyogerako? Definitely nabaddeko honorable, definitely. Nti eyo yebesi y'omuntu nti omulwadde tagenda kusoma, omulwadde tagenda kugenda kola, omulwadde togenda mujjako musolo kubanga takola. So bw'otakola eyo basis toba bagamba obulamu bwe bugagga ne mu njogera ennyangu nti omuntu atali mulamu almost abanga atalina mugaso. I'm sorry to use that word for the lack of better word. Omuntu nga mulamu talina kyagenda kugattako, naye buli muntu wanaabeerongo nga mulamu nga yeesobola agenda kugattako kinene. Kati lezeselemu lwaki tokkiriza n'obeera ku ttiimu ya research mu Revolutionary Front? Neyanzizwa honorable saawa yonna nze omanyi honorable nze ndi musajjawo era wonna service yange wensobola okugiweerereza. Mashallah alhamdulillah nja kubeera. Ekirungi gwe ne Mwami Kayanja mwenna muli ba businessmen. Naye Kenneth Malona alayika yagenzemu ekizayo waliwo eyamukanze. Malala mukadirisa mulaba wano naye abalaba bulabi. So anyway, Mwami Kayanja lezeselemu owulidde ebintu byagamba. Oyina kyoyawukanako naye ekiri fundamental? Wabadde ayogerera mbadde nkyusa network. Naye bingi bye tukkaanya, bintu bingi bye tukkaanya era ffenna bwe twetegereza tuli ku layini egi. Naye endaba yaffe ey'ebintu yeeyawukana. Ekitwawula kitono nnyo. Ffenna tukkiriza amalwaliro amabi gatukosa, amakubo amabi gatukosa, ebyenjigiriza ebibi bitukosa. Ffenna tubikkiriza nga bannayuganda. Naye ffenna tukkiriza nti tuli ku layini emu weewali obuzibu. Ekyokubiri, bukulembeze eki kyekyenjawulo. Kati obukulembeze buli lwe tubanga tetukkiriziganya nabwo ne points zaffe zino ffenna ezitugatta tujja kuzitunuulira mu ngeri ya njawulo kubanga tuwakanya omutwe. Kitegeerekese nti ffe abagamba nti tusimba mabega honorable Nsereko nga pulezidenti wa Uganda, bali abagamba nti bajja kusimba wa Mwami Kyagulanyi nga pulezidenti wa Uganda. Ffenna tulina point egi nti bino byebire bye gavumenti NRM, naye tukkiriza mu mukulembeze ekyasobola okubikyusa. Awo buli omu waayawukanira ne munne. Buli omu waayawukanira ne munne ate pointi zaffe ne zifa. So wano tukkaanya nti kyekwegamba Mwami lezeselemu ne Mwami Kayanja njagadde kino mugambe ekitubagatta nti ekibagatta mwenna mukkaanya nti enkyukakyuka gye mwagala. Wabula ekyenjawulo kaakati buli omu agala motoka gy'anaatambuliramu. Waliwo ayagala okugendera mu Audi, ani atukulembedde, omulala ayagala kuvugira mu Subaru, ate mwawukana baddereeva, muyinza n'okuba mwawukana enguudo naye destination mwagala ye.
Yemu. Okay, genda maaso. Genda maaso. Tutegeraganyereze serebu. Oyogede nti Leze serebu. Yesebo, fenna kasoga fenna twagala nkyuka awo ewali omulamwa. Kubanze mbadde na yani akukulembedde. Kumanyidde side eri. Eruwa. Mbadde nkumanyidde side eri eyandya. Mwe buli ayogere kyawukana na muntu wa side. Naye bulijjo okyogera Kayanja si mu bubi mwami Kayanja banganye okwitaka mwami Kayanja bulijjo okyogera. Lwaki ayawukana ku ndowooza yo? Okutali musango. By the way, don't fault you for any party you support. Ekyo saagala okitwala embubi sitwogera mu bubi. Naye onsonyi wanyinza okuba mbadde mmanyi mu bukyamu naye mbadde nkumanyi nga owa side eri naye obanga naawe oli wankyukakyuka alhamdulillah tukwaniriza tugirwanise enkyukakyuka ejje mu ggwanga lyaffe. Yaffe tejja kuba yakulwanisa ng'amaanyi tetugalina. Bagamba kujja yaffe yakuteeseza yabongo. Anti Kayanja mukulu Kayanja gamba kulwana kuba kikonde naye n'akalulu nako luba lutalo. Akalulu nalo lutalo sebo kulwana. Chovola abalala bajjayo tanka ne bajjayo emundu ne bajjayo amasasi ne bajjayo buli akalulu si lutalo. Wanyisebo? Akalulu terubangako lutalo. Akalulu sayini ya mirembe mu nsi. Bwe buli olabanga ensi etegesa akalulu ekitegeeza eyina emirembe ne demokrasi. Mwami Kayanja jawe tugulira tugenda mu lutalo lw'akalulu. Kale tugende ku principle. Olwakati tuwula tugenda ku nani issues. Mwami Kayanja agenda maaso n'ensonga zonna. Akalulu ansooka entangaza maibulazo akonye ku lutalo lw'akalulu. Buli lw'olirabanga ensi etegesa akalulu omanya nti ensi eyo mulimu emirembe era egomerera demokrasi. Omuntu ategeka akalulu n'okayingiramu aba takyali dikiteeta mu maaso go oba ozannya naye omupiira. Ntegerekese bulungi. So my brother, fenna ebigenda mu maaso mu nsi yaffe binyamiza kuba tutambuddeko mu mawanga. Si kya bwesimbu okugamba nti President Museveni akyasobola okukyusa ebintu ebyo. Era nze nenfuna akakisa oba akadde okusisinkana President Museveni esooka okumugamba kwe kuteekateeka ani bwazza mu ntebe y'eggwanga kuba ebibuuzo bingi. Otunuulira n'omuntu alemereddwa okunoonya omulimu akugamba pulezidenti bwe buzibu bwe n'omubuuza bw'anaavaawo ogenda kukola otya ddala bw'ataasoma ogenda kukola mu woofiisi ki mu gavumenti. So pulezidenti buli lwalwo mu buyinza bangi abamwekwasa n'abalemeddwa okuwona endwadde. Oli omutunuulira nga yalemwa bufumbo ng'ebizibu bye we byatandikira omusajja okumusuulira abaana n'ebirala naye nga naye obuzibu abunenyeza bukulembeze. So mu mbeera yonna ffenna tuli ku layini egi enkyukakyuka tugyetaaga nga bannayuganda ku lwaffe n'abaana baffe naye ani bwe tufulontinza atukulembera kuba ffenna tetugenda kuba bakulembeze. Tulina okukkiriza tutegeererwe. Naye otunuulira n'atalina batiisimu charismatic wadde ebbaluwa ya Piero Yii naye ayagala kukulaga nti ategeerera nnyo enkyuka. My brother, ani atukulembedde kuba ffenna tetugenda kukulembera. Kati njagala kubuuza kibuuzo olakeserebu. Mu bakulembeze bonna nga bw'obatunuulira abeegwanyiza entebe y'eggwanga Uganda, ani gw'olaba asobola okutwala eggwanga lino mu maaso? Ndeze serebu bakubuuzizza sebo. Ndeze serebu sebo. Kwali Uyo nakomyewo ne gundi kwali.
wendi honorable ka network kakabadde kanvuga mu speed kakati mwami Kayanja munange wanje akubuuziza ekibuuzo kiddemu nsaba anziremu ku kibuuzo ka network kabadde kekwata naye kasitibisize nsaba okinziremu muganda wange nsaba bwe babuuza mwami Kayanja buli omu nga atayipinga ekibuuzo kye bakulembeze bonna ng'ogyeko Museveni ku bakulembeze bonna abeegwanyiza entebe y'eggwanga Uganda ani gwolaba asobola okututwala mu maaso saasobola okubeera pulezidenti njagala ani asobola okutwala mu maaso ekibuuzo kyabe ekibuuzo ngenda kiddamu mu ngeri bbiri engeri esooka nti saawa zino tetunnafuna full list y'abantu baagala bukulembeze kuba tetunnagenda mu nominations n'ebiringa ebyo so tetunnamanya nnyo waliwo nomination waliwo wezinajjira wetujja okumanya naye right now nsobola okugamba nti Honorable Nsereko alimu omulamwa because lwaki asobola okukunnyonnyola nti asobola kutuula wansi n'akunnyonnyola ate n'oyiga ne woba toyize n'otakkiriziganya naye ne lutafuuka mulabo ba n'otafuuka wa buzibu ekyo kyekyenjawulo ekimu nti wanaamutuula n'akuwa platform ne ku live endala gyonna gy'omusanze n'omusanga 1-on-1 kubanze nali musisinkanyeko 1-on-1 naye muba ne kyemutakkiriziganyizza nakyo temukikkiriziganya nakyo but with respect muvaawo nga buli omu akutte mu ngalo za munne ne mugamba Honorable tunaddamu ate ng'ovudde ne kwekyo kuba ekyo kya buntu bw'otunuulira ideas zaleeta n'ebigendererwa ayogera byaleeta eri eggwanga lyaffe ndabanga singa aba akuttemu omukisa ne gumuweebwa platform nebawa asobola okwongerako oba ndowooza nkuttemu bulungi muzeeyi Kayanja mwami Kayanja bannange munzikirize Honorable wangi nsaba kutangazaako kantu kamu mwami Kayanja kagambye ako nti omuntu tewasoma wadde tolina wadde ebbaluwa P7 naye oyagala gavumenti emirimu munnange kyenjagala omujjukiza nti gavumenti erina okupulaningira omuntu abantu baayo bonna okuva kwatamanyi wadde kwogera linnya lye paka ku oyo asembayo obuyivu so leka kugamba nti olw'okuba oli teyasoma talina wadde ebbaluwa ya P7 nti ye takkirizibwa kwogera ku butaba na mulimu mu ggwanga nedda munnange emirimu girimu ebika waliwo emirimu lezeserebu beerako katono mwami Male naye agambye naye akomyewo naye kandeeti nakwataliye nga muntu mulala nnyo wabaddewo omwami owedda kwali kuno mwami Male sebo baba essimu ebadde egudde lezeserebu abaddewo mwami Kayanja kwali kati kuliko ne Mr. Elisa. Mr. Elisa, how are you? I'm all right. Thank you, Honorable, for inviting me to this space. Thank you. Oli bulungi. You speak Luganda or you're only comfortable in English? I can speak English. You can speak English. Where are you based? I don't really understand. Anyway, I listen to Luganda, but I can't really comprehend it so much. Okay. So will you understand what they are saying now? I for sure understand. So will you be in a position to respond when you can't comprehend it well? Comprehending as in speaking it, like okay, I'm listening to it, I can understand what they are saying, but replying them is my replying would give you a little bit of difficulty.
Yes. Okay. I don't want to deny you the chance to be here. But okay, where are you based? I come from Mbarara. Mbarara. Okay. Yes. Since you're from Mbarara, I accommodate you. You can respond in Runyankore, where you don't feel comfortable. Okay. Male Okomyeo. Mr. Male is the counselor for Makindye from the National Unity Platform. Nice olinge yebase. Oyogeranga yeba. Ekisooka weekulembeza oli wuliriza mbadde njagala kwetonda essimu yange evuddeko baba addaawo era saagala muntu agambe nti wali wanzigyeko. Yes. Tewali anzigyeko wabula essimu yange evuddeyo kati nenyingira mu nnyumba. Nina mu nnyumba nina fast charger eri wano eno nenga akantekeko at least mbeere kompulirize ate nk'otubiitinge. Kale kati mbataddeko mwenna nga bwe muli njagala buli omu awabule munne oyo yasabye dda obwedda kwali awo katebe naye kati mbataddeko mbadde nsaba tutambule bwe tuti Calvin Kayanja ne mwami Calvin Kayanja ne mwami Kansala Kenneth beba key panelists abasigadde abali wansi ngenda baleetanga buleesi nga ne bano be babuuza ebibuuzo ebiri liidi kitegeeza tubuuza bo ne batuddamu. Okay. Katandike ne mwami Male Kenneth. Mwami Male Kenneth ovuddeko ng'ogamba mwenna mukkaanya ku kyenkyukakyuka so saagala personal attacks ne mwami Kayanja ovuddewo nti mugambye simanyi oba bakugambye. Naye mbadde njagala tufokasinge ku bino wammanga. Eso. Gwe nga kansala wa National Unity Platform mu kibuga kino obadde olowooza singa oli abadde wakugamba nti yes tubadde ne swinging majority mu council n'ebirala singa oli abadde ayagala kubuuza kuba ekibuuzo kya mwami Calvin Kayanja ne Serebu kibadde nti bonna baagala enkyukakyuka naye ensi erimu obutakkaanya ani anaakwata ettaala which is normally ne mu ttiimu z'emipiira ani asookayo ani ajjayo obadde olowooza singa obuyinza mu bunye enkya ne babubakwasa gwe ng'avudde mu National Unity Platform programu yammwe eri kimusooka kukyusa ki mu nnaku ezisooka ekikulu. Neyanziza nnyo baaba Nsereko ne Calvin Kayanja ne bapanelist mwena mwongerako ekya mwami Kayanja. Yes, Calvin Kayanja mwami era nze mugoberera baba mwami Kayanja nga naye bwakuyitawo nalebo kansala. By the way, kyogedde oyinza okuba tompulidde mwami Calvin Kayanja. Very good. Mu mateeka batuyigiriza decorum baaba wange tekimanyi bulungi nnyo. Tokkirizibwa kuyisa muntu bayisikolo nga bino ebyekirayo eby'oku street. Naye mwami Calvin Kayanja njagala ategeere ekintu kimu oba bibiri. Ekisooka NNC gye mulaba waneeno tetandikidde ku mwami Museveni. Mwami Museveni yatumubanja nze nga nze Male. Mwami Katongole nkutumidde naye yandize kuba naye weewammwe. Balanced panel. Nze baaba nze saagalira ddala butali bwenkanya. Era bwe nnenya baganda bange bamwami Calvin Kayanja. Okitegeera nti bowaayo akasente kakati bagenze kavalinga emwanyi egunde boogera ebitakwatagana abantu bali mu makomera nze baaba saagalira ddala butali bwenkanya. Kati eyo point emu ankomale injustice obutali bwenkanya. Ekyokubiri okunyigiriza abantu ab'oludda olumu ate n'ofuula abantu abo bennyini n'obafuula abantu. Nze mbadde mu nsi muneeno baaba nze njagala nnyo abantu nze njagala nnyo gavumenti. Ekyokubiri ndi musajja kusoma
okugenda ku PhD mu mateeka siri ku level esobola kugamba nti kaakati tulwanyise gavumenti. Oba ofuga abantu emyaka ana mutabani wo n'avaayo n'atandika okugamba abantu nti abayigiriza olulimi lwe. Okitegeera baaba abantu ne basibwa ne bagibwako ettaka lyabwe, abantu ne banyigirizibwa. Nze nali ku poliisi wano Ekibuye n'omusajja bamuyita Muhumuza yali osi. Muhumuza yaŋŋamba nti mwami Male oli looya mu penal code muneeno kuba yanoonya omusango gwanzigulako nga takola ki nga takulaba, kubanga omusango ogwali baaba ogwa gundi inciting violence kooti yali emaze okubagamba nti tetukyagwetaaga bususse. Kaakati omusajja ne mubuuza kati ogenda kunzigulako omusango ki? N'aŋŋamba mwami Male oli looya mu penal code eno sobola okugulako omusango gw'ekugulako, sobola okugulako leepu, sobola okugulako mada. Baaba n'entula neŋŋamba ne mugaa kituufu era batuusa mu kooti e Makindye, omulamuzi n'atugamba naye mu nsonyiwe mugenda Mida ne batuvuga ne batutwala ekitalya. Obutali bwenkanya obwo bwe tutandise okulowooza nti mwami Museveni akuze. Kakati bano ba mwami Kayanja beerimbika mbu nabo balwanyisa gavumenti, naye bwe tebakimanyi naffe tuli bagezi tubalaba. Mwami Kayanja tulina gavumenti gy'olwanyisa, you are accomplice to this government. Ekisooka mwami Museveni ne gavumenti ye bayavuwaza abantu bawano ne batulowoozesa nti ffe enjala yeetuluma, ne bakwata abaana baffe tebasomye. Abaana baffe obutasoma, njagala okugamba baaba, these are facts. Mbadde njagala omuntu gwe bayita accomplice okinnyonnyola omuntu wa bulijjo akitegeere. Ye muntu azza omusango ng'ayina ne munne, kati omunne gwakolagana naye ye accomplice, yeyeekobaana naye. Webale nnyo baaba, kati bakyekobaana mu misango egiziddibwa mwami Museveni. Naye ŋŋamba oyogera newowa puruufu, kubanga mwami Kayanja si mukozi wa gavumenti eno ku patrol, at least tokirako bujulizi. Mwami Kayanja tafuna musaala kuva mu gavumenti. Njagala bujjo kunyula kuba ensi etunuulidde kanso ava mu NUP Lord Kansala annyonnyola atema. Kati Honorable Nsedeko, nze nkukkiririzaamu nnyo ekisaagala kulimba era njagala n'abantu abandaba okuva mu NUP njagala mutegeere nti nno Honorable Nsedeko waliwo watakkiriziganya naffe naye waliwo newakkiririziganya naffe. Kakati watakkiriziganya naffe ng'atakkiriziganyiza naffe tumukkirize ebirowoozo bye bitambule, n'abatakkiriziganya naffe bonna tuba accommodating. Ekyo nkikkiriziganyako. Kati baaba ombuuzizza accomplice yaani, ekisooka mu mateeka singa oyita ku muntu nga bali mu mutta nga bagenda mutta, olaba bali mu mutta n'otambula n'ogenda n'otambula makubo go, you are part and partial of the crime that has happened. Kale nobawo embazzi, gamba nobawo embazzi. Nobawo embazzi oyo kutemenze myezi oba accomplice naye otambula n'oyitawo toba na musango kuba oyiseewo bibyo. Nedda ssebo, Honorable and you are senior counsel. Senior counsel. I believe so. You cannot be an accomplice ng'osanze bakuba omuntu. N'otambula n'ogenda n'otakubira poliisi n'otagiyambako. You cannot be a witness but not an accomplice. Naye genda maaso senior counsel. I don't want to interrupt. Senior counsel, kyetusaba ensi yaffe ffenna, ensi
si yange male eno ensi si ya Gwensereko ate si ya Calvin Kayanja n'abalala mwenna. Ebintu ebitambula mu nsi tubyogereko. Temusobola kugamba nti Mwami Museveni ebintu byakola abantu mwe temubiraba. Nze bwe buzibu bwange bwokka, nze siri ku ani agenda ofuga eggwanga. Kati bano bo bajja bagamba akati kakati ani agenda ofuga eggwanga. Nze Kyagulanyi watafuze eggwanga. Nsereko n'olifuga. Tekuyinaako buzibu. Ate Bugweri oba Mwankole oba North oba Eastern inale bwalifuga. Naye tetugenda kutambulira muliro ggwanga eryabakyetwala. Ba Calvin Kayanja teboogera ku Muhoozi. Muhoozi afuuse ekizibu waneedu. Mutabani wa Mukulembeze naye bw'oboyogera bw'oti ku Muhoozi nga omusajja aleese points. Tetugenda tambulira mu ggwanga lyabakyetwala ba Muhoozi. Mumutunulira omukulembeze w'eggwanga ffe twasoma Maibulaza. Tetugenda kutambulira mu ggwanga nga Nsereko bwe bakukwata ne bakunyiga ensigo ne bakusuula mu dungeons. Tusirika ne tukola ki? Ne tubeeraawo ng'abantu abatalina magezi, ng'abantu abatalina ki. Bano bo buli lw'okwata ku Muhoozi nga babuukayo nga bagamba yayogedde kituufu yakoze bw'ati. Ensi si ya Muhoozi na Museveni. Ekisembayo nga mmaliriza kuba sinza agenda okubeera omuteeka asembayo. Njagala bannayuganda bategeere ensi etaliimu demokulasiya bw'etuuka mu kiseera ekizibu nga bw'olaba Ivory Coast weetuuse baaba. Ivory Coast, yes, etuuse mu kiseera ekizibu. Bakawamba naye Ivory Coast erimu democracy balonda bakyusa ne bava ku Laurent Gbagbo ne ba anti ngamba ne ngamba if it's election and transition bava ku Gbagbo ne bagenda ku Al-Hassan Ouattara. Naye kyogere point iyo saa kuyingira Uganda ng'ensi baba wange ne baganda bange nga mmaliriza ng'ensi tefunangako demokulasiya. Bonna abakulembeze babaddewo babadde bakusibira mu bbwa okuva ku president yatwala 1966 Obote ne tudda ku Amini ne tuvaayo ne tudda mu military government eyalimu ne Mwami Museveni agyetabamu oyo omufere. Kulinda kwatono oli kansala kanso dikoramu tekina kye tutugattako oli bw'omwongerako kankajjewo ate oli mwana w'abakobe withdraw. Genda maaso. Ensi yaffe etambula bw'etyo. Kati olwaleero Mwami Museveni nze mukkiririzaamu 60% mukkiririzaamu kuba nze taata owange yalwana olutalo lwa NRA ate akyali mulamu. Jjajja owange yalwana olutalo lwa NRA. Taata owange omuto yafiira ku ddaala lya Brigadier Sevume era y'omu ku baalira ettaka awena nkekeera era omukulu Salimu Sale ne bamuvuvunga n'omukulu ne balitwala. It is true, Brigadier Sevume Edward. Kakati ebe nayo tuvaayo eyo tujja ku butali bwenkanya ne tugamba nti ensi yaffe tusobola gitereeza tutya. Ensi yaffe tusobola gitereeza nga there is a will abantu okugamba nti kakati we can move on ne tukwata abantu abalala. Si buno obutali bwenkanya buli muntu n'omusindika ebbali n'osembeza baganda bo mukyala wo. So I'm very, very disappointed in this government. So, brother, oyogedde ku injustice ekitegeeza okuba ng'amateeka galiko kyekubirira amateeka amabi oba obutagakwasa bulungi. N'ogamba inhuman treatment oba dehumanizing people, okutreatinga abantu mu mbeera embi.
naddala baba bakwatidde obunyazi obwa famire emu obwo nabwo si bwogeddeeko n'oyogera obutali bwenkanya ku nsonga z'ettaka ery'abantu n'oyogera ku people think above the law creating classes mu ggwanga nti omuntu omu asobola okujja n'akola ekintu ng'amanye ali above the law n'ovaayo n'oyogera ku nepotism n'ogamba eby'eggwanga biddukanyizibwa famire emu yokka ekyo nakyo n'okyogerako kati njajanjano otinga ebintu bino naye abiddemu kuntuulira oba ku ebyo alina kyagamba mwami Male kyayogedde kitali kituufu kati naye ate ku kiri kyogambye nti mwami Kayanja nti yakwatira bali omuggo akomisi to everything mwami Kayanja fulo yiyo Honorable Male oli otya ssebo yendi muganda wange ogamba otya okusooka okuwabulamu nti honorable kituufu byogedde byonna byoyogedde naye yakubuuziza ng'ennaku 10 ezisooka mukutta obuyinza mugenda kukola ki ekisooka nze nga Calvin Kayanja abeekitegereza no, let me submit my point. Okay. Kuba wabadde n'omukisa okukiddamu ndaba nga mu nnaku 10 ezisooka mwabannuuku abeefulontinze mu nkyukakyuka mulina kusooka kukyusa bulamu bwammwe mutya ng'omukulembeze dembe lyaffe okutunuulira abakulembeze baffe mu ndabika mu nkola yaabwe ey'emirimu era ne tubasengejja ekintu ekyo nakyogeddeko dda ekyannuuku kireke lwaki nkugamba 10 ezisooka mulina kukyusa bulamu bwammwe sandisuubidde mukulembeze kansala Mulamba mu kibuga Makindi ow'ekitiibwa Honorable Mwami Male kusula ku kitanda kya Nkondo kakati sebo mukama wange ayinza okuba mwami Kayanja tayingira bintu bya ssente oli mwavu nnyo Honorable Kansala mugenda kubuuza omulamu